n'otunuulira omuyaaye mu nnabyabufuzi Kyagulanyi n'avaayo n'agamba nti tubeereyo mu mbeera gye tubaddemu emyaka ena seegatta simanyi mukazi bw'afaanagana n'okuva we bannyimbudde sinnaddako wange ebyange byonna byasaanawo n'engoye ze bankwatiramu ze nkyalimu baffe tubadde musaayi gwa Bobi tubadde ngo ffe tumuwa amaanyi era olwaleero ke tumuniibudde tukakasa nti Kyagulanyi avudde ku maapu agudde Kyagulanyi muwabula ebbanga lyonna nzize muwa amagezi Kyagulanyi asobola kuyimba agenda akulira abageto naye tasobola eggwanga terigenda njagala okulabula abavubuka abali mu kulwanira Kyagulanyi gwe bali mu kulwanira talina kyagenda kubayamba ffe tubadde ekyokulabirako ekyamaanyi nga yaliyambye ffe ababadde mu kkomera olwaleero tulidde akawunga bankwata nina kilo 7 message yange gendo omukulembeze gwanga atuyambe tufiiridwa bingi atusinkane atuyamba akudabulule tufiiridwa nyonze muzeeyi wange yafaalo tatalanga bato bafa abaana bange babonyebonye tebali mu mbeera mbi nange kenyini ndi mu mbeera mbi kyalina de 10 NUP deyina kyenyambi era nze NUP ngigamba nasaze eddiiro tebaddamu okunsunikirako amaanyi ebyo bubaka bwange kugenda mukulembeze musaba atuzisinkane tuli bubi tufa wadde watujjeyo naye embeera ekyali mbi siina nawe nsula ne zino engoye banjazise n'olaba tezintu ekyo obubaka bwange ne bannange baaba n'okala omusabe kye bamusaba neebaza omukulembeze w'eggwanga ajibu olina sound abavubuka balamu barugahale neebasa fulufiga neebaza ne kotimaso okunsasira n'enta nenva mu kkomera neebaza n'abapulizoni abankumye nga ndi mulamu ebbanga lyonna teribadde ttono nenkoma mu nsi y'abalamu nga ndi mulamu naye ebbanga limaze mu busibe nkomyewo nga sikyalinawo entandikira nga ebyange byonna byaggwawo era we nakomyewo nasuze ku lubalaza nga we nali nsula tewakyaliwo naye nsaba omukulembeze w'eggwanga n'abamuli ku lusegere nti embeera eno nsaba bankwatireko kuba nga ndi Munnayuganda kati saawa zino sikyalinga bwe nali nsaba okumbeereramu kuba nga navudde mu busibe mwansaasidde newe kino mumbeereremu mbeerewo y'ensonga yange era tukubiriza n'abavubuka abali eyo temwetaba mu bwegugungo tubonyebonye amanya nze Muwanguzi Paulo amanyikiddwa nga Master Black Jet Fighter omusajja omuyonzi w'amagumba mu kasubi kakajjo era bweyogerere nakwatibwa era nenvunaanibwa emisango mu General Court Martial nga gyakuvuunika gavumenti ya President Museveni ekyamazima nze nkyogera seekweka ebyaddala nali njagala kujjako President Museveni ye yali eyimu yange era singa teyankwata kunsiba nze nali omu ku bakulembedde squad eyali eyagala aveeko ntekereseeko omukulembeze omulala anasobola okutufuga naye oluvannyuma lw'okukwatibwa n'ensibwa emyaka ena gye mmaze nga buli kimu kinfuddeko nange kitange yafa nafiirwayo n'omwana ate ebintu byange byonna byatwalibwa sirina wakutandikira bakazi batambudde bali wabbali sirinako wenyinza tandika kuŋŋaanyiza abaana bange nendaba nga tekiyinza kolera wakati mu bulumi nensalawo nzikiriza omusango nga ngukkiriza ngumanyi nagukola kuba nali ndina omujjako gwe wenna ali eyo alina okubako kyoyinza okwebuuza kyogamba osobola okyusa gavumenti eno nga tomaze kubako kyolina kukola nze nali nnyingiridde President Museveni nga ngenda mujjako era nsaba ansonyiwe nga bwe basobodde okunsonyiwa ku kooti ne basobola okunsonyiwa papadoni nanzijjako emisango nsaba Mr. President mu bwetoowaze bwange obungi nga Muwanguzi Paulo ku lwa famire yange nsaba mukama wange onsaasire onsonyiire ddala ate tondekerera wano kubanga buli kimu nange kyanzigwako nsaba ompe ne ku buyambi bwe nsobola okubeezaawo abaana bange kuba omulimu gwange ngukugambye nali musajja muyonzi w'amagumba era nali nsobola okufuna kasente nga tekiŋŋaana nakuyambako ku bannange abaali baliwo mu ekyo ekiseera nga bentambula nabo nsobola obbawa ku buyambi naye essaawa zino nze nsaba obuyambi nga nange sirina wakukola ki sirina wakutandikira nammwe mwenna abali eyo abannaffe bagenda bagamba Mr. President yaleeta okwebaka kituufu nze nali ndowooza mbu nzuukuse y'ensonga lwaki nayagala nveeyo mulwanyise nsobole okumuvuunika naye bwe nagenda okwetegereza bwe bamaze okunsiba naye ndabanga mu butuufu omusajja yaleeta emirembe bwe yaleeta emirembe gye ate nze nenjagala ngitabangula mu kugikozesa obubi
nange bwe ntunulamu bannayuganda bonna nga bamaze okunsiba saalabako yajja kunnwanirira kuŋŋamba nti anyamba oba agenda kunnyambira abaana bange oba abakazi bange okusobola okubeera nga basobola okubeerako obulungi. Naye mu mbeera yonna gye mpiseemu wakati mu kunyigirizibwa nange nzukuse ewa Pulezidenti Museveni, era nga bw'owulira nti gavumenti ya Pulezidenti Museveni ekyamazima bo bazuukufu bali mu musana bakola. Abasigadde opozisoni ye yeebase kuba teri yasobola kusitula mutwe aweze mbu nze nsobola okubaako ne kye nnyinza okukola. Gwe wenna yeetegese okukola ekyange naawe ogenda kusibwa nga nze bwe mbadde, naye obwetoowaze ewa Mr. President tusaba tusonyiwe, naawe yeetegese okukola ekyo kakkana va mu mbeera erowooza nti ogenda kulwanyisa gavumenti. Abo bonna beebase tekuliiko ayinza kwetegerera. Muyina yabatumanga Museveni Kasajja Lwazi muyina yabatuma nze amannya gange nze Katabi Stribe nga nviira mu Mbale State. Nali nkola emirimu gyange nga namukyala wange tubeera ffenna n'emirimu gyange gyafa amaka gafa sinawa kutandikira, era nebaza President Museveni okumpa pardoni eno nenafulumye nga sirina wendaga ng'embale gyendaga sirina wentandikira nensibira ku mulyango awo ne bannange nebaga bannange nze sirina wendaga embale sirinayo kintu sirinayo wadde n'ekimu. Tusalawo ne tukubira omuwabuzi wa President nasobola okunsembeza nanfunira wensula era bwenina kati, era nsaba kubudaabudibwa sobole okudda mu nsi engazi neeyagale naye kati sirina wakutandikira, sirina wadde buli kimu kyafu ne famire yafa. amanya Muganza Joseph, amanya gange nze Muganza Joseph, ndi musajja musawo era mbeera mu district y'e Wakiso Kasangati nga gye nsinziira. Mukadde wange Pulezidenti w'eggwanga lino nsooka okwebaza olw'okulonda abantu abanaamanyi okubudaabuda abavubuka, naddala nga nsooka okutuukiza ddala okwebaza kwange eri mwennyinaffe gwe watuwa full figure ne Buganda waffe balamu kuba basobola okutunoonya buli wamu we tuli wonna. Twagezaako buli nsonda zonna ezigaana, era amakubo ge twakwata gonna gaagaana nga bwe bibadde bitambula. Mbadde musajja akola, alina emirimu gyange, naye ngira ebyobufuzi ebyokulimbibwalimbibwa ne tutuuka n'okuba nga lunaku lumu twaliko mu kibuga kyo, naye nga nawe mwennyini tomanyi nti mwe tuli nga tuweramu omutwalo mulamba n'abavubuka bonna nga bwe tuli, era ne tumalamu olunaku lulamba ne tuvaamu ne tuddayo. Naye mukama wange nkusaba mu bwewombeefu obuyitirivu mu maaso go nga nfukamidde ku lwa bannange, nsaba taata nga nkulukusa amaziga nafiirwa kitange nafiirwa mmange, abaana bange bafuuse mu mboze, sirina walala wonna wakuddukira. Nalina ennyumba yange nalina gula kapoloti ng'omuvubuka n'enzimba, katwalibwa banka kuba nali neewolayo akasente. Saawa zino ntya n'okudda ku kitundu kuba wakyali amabanja amalaga, n'atunoonyera n'atubudaabuda na kaakati. Naye nsaba nga tuli ku mpewo y'eggwanga eno nti abavubuka mwenna abadde bakyalimbibwalimbibwa abantu b'opposition, kino kye kiseera eky'okukyusa buli kimu kye mbadde mulowooza mukize tugattire wamu tusobole okugoberera muzeeyi atukulembedde mu mbeera yonna gye tukola kye gye tulimu, kuba atukumya abavubuka tubadde tukulaakulanye, naye ebintu bye twali tukoze byonna biweddewo bifudde olw'embeera eno nti twagenda mu bintu ebitatuyamba. Emisango gyonna gyaliwo twagikola era nga tulimbibwalimbibwa abannabyabufuzi abayagalira ebyabwe. So nsaba gavumenti eno mutuyambe nga Pulezidenti w'eggwanga, taata tutwaleko ku rehabilitation kye tusabira ddala nga tukulembeddwa mwannyinaffe ne minisita w'abavubuka. Ekyokubiri ku kyo nsaba taata we tuba tuvudde ku rehabilitation tukusinkane tulina ebyokwogerako naawe ng'abaana abazzukulu ne batabanyi baffe abakulu. Abazadde baffe bakuweereza naye ffe twali tujeemye ng'abaana. So nkusaba taata nga ofuna amawulire gano ge tuliko ku ssaawa zino, tusaba otufunire olunaku tukusinkane twogereko naawe. Obulwadde obunnuma ndi mulwadde wa hepatitis B nabifuna mu kkomera n'endwala ne pressure. Ndi ku ddagala erya buli lunaku byentaalina nga ndi wabweru ate nalina emirembe gyange. Taata nkusaba osobole okutuddukira ng'abavubuka tuddewo tubeera abavubuka twegatte ku bannaffe abali mu ggwanga abatambuza eggwanga obulungi. Twebaza muganda waffe muto waffe akulembedde eggwanga ng'akulembera amagye
mu ddembe ppitirivu kati akyusizza amagye g'eggwanga. Twebaza baminisita bonna bewalonda abamanyi okumanya abavubuka nti balina obwetaavu mu nsi muno. Tujja kugoberera, tetujja kukuswaza, ne mwannyinaffe nga bwe yasalawo okutuyimira ewaddeyo obutamuswaza mu maaso go. Buli kimu tujja kukikola nga bwe kinaba kiragiddwa. Amannya gange Muganza Joseph. Sanya Muhaidini Musaayi gwa Bobby abasinga obungi mummanyi ebbanga lyonna mbadde nzija nkube emmeeza mu kkooti y'amagye nsooka okwetondera eggwanga okubeera nga twayokya koolansi ne tufiiriza Uganda obulindo bw'ensimbi nga tuwagirwa bannabyabufuzi ab'effujjo. Twebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yawuliriza omulanga gwange gwe namukubira ne mugamba nti muzeeyi tutaase tuboneredde olwaleero embeera gye tulimu twevuma ebyobufuzi tumwebaza okutujja mu jahannama gye twabadde tubadde mu bulamu nga abasajja beebaka ne basajja bannaabwe nga bamala obwetaavu bwabwe ku basajja bannaabwe n'otunuulira omuyaaye mu nnabyabufuzi Kyagulanyi n'avaayo n'agamba nti tubeereyo mu mbeera gye tubaddemu emyaka ena seegatta sibanyi mukazi bw'afaanagana n'okuva we bannyimbudde sinnaddako wange ebyange byonna byasaanawo n'engoye ze bankwatiramu ze nkyalimu nsinziira wano ne nsaba omukulembeze w'eggwanga taata His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni oveeyo tusisinkane tuyina ebyama bingi bye twagala okukugamba abasajja Kyagulanyi abadde atukozesa nga yatufuula bizinensi ze n'atufunamu ssente nga yatufuula kyabusuubuzi. Nsinziira wano ne ndabula abavubuka most especially the youth abavubuka abali mu bikolwa eby'effujjo teriiyo muntu ayinza kwagala Kyagulanyi n'amunsinga. Naye olwaleero twavudde mu kkomera ebyaffe byasaanawo tetulina we tutandikira ye mwennyini twagenze ku kitebe kye n'atwegaana n'agamba twamulyamu olukwe abaana bafuutu soja baaduza otukuba buli kimu kyonna so tusaba gavumenti eveeyo etaasa abantu bangi abakyali mu makomera ku nsonga zino. Kyagulanyi yasibisa abaana b'abantu bali luzira ne bafiirayo. Emisango gye twakola twagizza era ne twetondera gavumenti etuddiremu etuwa ekisonyiwo. Twayokya koolansi twaluubanga poliisi ne tukuba abasirikale n'okwagala okubatema. Naye olwaleero twebaza gavumenti okuba nti twazze ebweru naye ensi gye twazzeemu tulabanga buli wamu waatufundiridde tetulina we tudda tubuuza tuddewa teri atukwatako. Tusaba omukulembeze w'eggwanga oveeyo otutaase jjajja tukusuubiza n'okujjukiza nti gye buva ne gye bukoma bbaasi evugwa musajja mukadde teriiyo muvubuka yali avuze bbaasi. Eggwanga lino gw'omanyi gy'olijje era gw'omanyi gy'olitwala. Twalabe ku kiyitibwa obuyinza twalabe ku kiyitibwa omuntu ng'alina obuyinza. Olunaku lw'ejjo twabadde tumanyi tusula luzira naye ekiragiro kyazze nti pulezidenti abaddiddemu ye jjajjammwe talina buzibu nammwe naga nti abatadde. Ntwala okwebaza kwange n'okukaabirira omulanga eri omukulembeze w'eggwanga atusonyiire ddala atufulire kye tutandikirako. Nensaba ne sipiika wa paalamenti nensaba Genosale nsaba First Family yonna Natasha nensaba abagagga b'omu ggwanga omuli Hamu nsaba buli munnabyabufuzi nevuma Kyagulanyi okubanga yatuyingiza mu bikolwa ebyokwagala tumufiiririre ye ng'ayisaawo ebigendererwa bye ng'omuntu. Olwaleero ekitebe kya Nuupu kyazimbibwa mu musaayi gwange. Kyagulanyi abadde akozesa obutambi bwaffe ng'atufeera nti twekalakaasize mu kkooti z'amagye. Abasajja ne bankuba muno mwonna ensigo mpulira zonna zakola kizinnuma zineetaaga bujjanjabi naye nga ye atugamba nti gavumenti muguleege paka we munaagiwangula. Naye olwaleero ye ng'adda bweru yeebaka n'abaana be. Njagala okusaba Kyagulanyi nti we tukomye twagala Shalom ne batabani be Bakampala Joel Ssennyonyi ne Shami Mumalende n'abala batandikire we tukomye. Abagamba nti twakoze kikyamuze mu kkomera gye mbadde sirabyeyo omugumu. Abanfera nti bateekateeka okuntemula bagenda nti bajja kunzita naye Nuupu si yeekulembera eggwanga lino. Tusaba pulezidenti otuwa obukuumi kuba ffe tubadde musaayi gwa Bobby tubadde ngo ffe tumuwa amaanyi era olwaleero ke tumuniibudde tukakasa nti Kyagulanyi avudde ku maapu agudde. Kyagulanyi muwabula ebbanga lyonna nzize muwa amagezi. Kyagulanyi asobola kuyimba agende akulira abageto naye tasobola eggwanga terigenda. Njagala okulabula abavubuka abali mu kulwanira Kyagulanyi gwe bali mu kulwanira talina kyagenda kubayamba. Ffe tubadde ekyokulabirako ekyamaanyi nga yaliyambye ffe ababadde mu kkomera. Olwaleero tulidde akawunga bankwata nina kilo 7 olwaleero nina kilo 28
tusaba gavumenti estaasa abavubuka tuliredde okukyusa abavubuka bangi twagala ebirooto byaffe bituukirire n'okubeera kye batugamba nti batutwaleko ekyankwanzi batubudaabude ebintu ebyo gavumenti ebiteekese mu nkola kubanga mu butuufu we tuli tusaba buli munnabyabufuzi yenna tusaba bannayuganda bwenna okutwaliza awamu abantu abateekateeka okukola kye twalimu abavubuka abaagala okukuma ebipiira mu kkubo teriyo muntu kugamba nze yali akulira abakuma ebipiira mu kkubo naye twazudde ne tutuuka ku mulamwa nti omusajja tasobola era mu butuufu kya piki ffe twagijjangako ekizoozi ne tugiteekamu ebiti ne twambala ebifaananyi bya Kyagulanyi ffe ng'ayagala tuffe tumufiirire akaseera kano twagala naffe Kyagulanyi atufiiririre ffe tumufiiriridde emyaka ena ekyokubiri tuteekateeka okuggula ku Kyagulanyi emisango twagala Kyagulanyi asirika alina kutuliyirira kubanga obusibe bwe tukoze n'omwana we tayinza kubukola Kyagulanyi yamala mu kkomera emyezi 2 gye yamalayo ensi nekwata omuliro buli wamu n'abeera ku bunkenke okiraba lwa Kyagulanyi kumukwata olwaleero eyali atugaana tukkiriza emisango ekintu kye twakola okusalawo okutuufu gavumenti n'etuta kakati kusalawo kikwe twakola okukyamu njagala okulabula bannabyabufuzi bonna ab'effujjo abaagala okuteekayo abaana b'abantu babafiiririre bo bafune ebifo ekyo mbalabudde temuzannya na muliro ng'era muzeeyi watera okwogera nze mbadde musaayi gwa Bobby era nga mundaba bulungi nnyo naye tulabye nga Kyagulanyi bw'aba tasobola kugula mmundu n'agenda mu nsiko muzeeyi gye yayita agende mu by'okuyimba ati situlinga ayimbe ate emitwe gye babatumanga kijambo kwata kijambo emitwe gye babatumanga emitwe batumanga gy'abafulufiga naye yatugamba mbu twakola by'okukkiriza naye yezaake ebamutweke Maxon Bay bamugamba tebamutwala ku kooti nga tebamusazeeko nviiri ng'alina kasango katini naye ate zaake yali kasanga katini yasalako enviiri amangu n'embiri aveeyo naye yaddaawo n'agamba abaana bakoze bi tubalabula tubagamba bo baba balaba twakoze bubi okukkiriza nituva mu busibe bagende mu bifo byaffe fayiro namba ekyaliyo bagembe nabo bali ku musango babagatteko tulabe bateegayirire kuvaayo ebyo ebigambo byange ne tusaba muzeeyi atuddiremu atuyambe twayo kya kolansi ensi twagikola bubi na kakati enatete wakyaliwo ebinnya abantu bangi babifiiriddemu nga bajja buzine babigwamu tusaba Museveni atuddiremu musango tugumanyi era bagutusomera nti twayo kya kolansi mu ngudo twayo kyebipiira tusaba Museveni tusaasire taata pulezidenti w'eggwanga tuddiremu ddala byebyo bigambo byange nze Kijambu Simon ono si yateka kama mafuta ina ne Olivia Lutayo nze yali ayagala okweyokya ebintu byonna polisi eyekira Kyagulanyi yatukozesa ebintu bino naye nga ffe kye tusaba nga gavumenti nti obuzibu bwe tusanga nti ffe ate bakwata ffe abasajja ng'abo ne babaleka ebweru kuba kakati obusungu bwe tulina ku Kyagulanyi abantu abali mu kuvaayo ne balumba muzeeyi Museveni nga bw'atakoze enguudo z'omu Kampala olwaleero njagala okwetonda eri ekibiina ki NUP ne neetonda n'eggwanga lyonna ffe twayo kyenguudo z'omu Kampala okulaba nga zifaanana nga we ziri nga tufererwa Kyagulanyi nti agenda kujjako gavumenti wabula naye n'agenda mu State House n'ajjayo ebisawo bya ssente era emmoloka gye baamuwa neebaza General Muhoozi okugulira Kyagulanyi emmotoka emmoloka ye bamala kubanga bamuwe obuyambi bwe ffe n'asindikayo ffe n'atwonoona n'ayonoona Uganda mu mawanga g'e Bulaaya nti baasibira abantu obwereere ffe baali badde agamba nti baatusibira bwereere emisango twagizza mwantu kyo wa Kyagulanyi gwe baasiba ali mu kkomera agamba nti bamusibira abantu be abantu ba Kyagulanyi bonna mutabani waali Kampala ali bweru ayeeyagala n'abazungu abeera ku beach olwaleero Kyagulanyi ayonoona Uganda mu mawanga g'ebweru nti baasibira abantu twakola emisango twagizza buli kipiira Kyagulanyi yali atusasula emitwalo 5 tukume ekipiira mu kkubo tuseketerere gavumenti eyalondebwa abantu nti eveeko ne twebaza muzeeyi Museveni ffe twakuba abantu mu kalulu n'okuba nti twenyigira mu kubba obululu bwa muzeeyi era twetonda ffe abawagizi ba NUP ffe twabba obululu bwa muzeeyi ekyo kiri ku likodi ffe abawagizi ba NUP nali situmanyi nti muzeeyi alina n'obujulizi obwo obujulizi ffe twatiikinga obululu mu kifo ky'okutiikinga muzeeyi nga Kyagulanyi atugamba nti tutiikinge ye ffe twabba obululu bwa muzeeyi obululu twabba obululu obuyitirivu Kyagulanyi teyalina kufuna bululu miliyoni 3
yalina okufulu kubanga yali tannamanyika nnyo okitegera abantu baali bamanyi nga muyimbi yalina kufula obululu akakadde nga kamu naye twatiikinga twetonda ku lwekyo okuba nti twatiikinga obululu obutaali bwa Kyagulanyi ate ne tubutuukingira Museveni okitegera ne tubutiikingira Kyagulanyi okulaba nti muzeeyi n'abanga akalulu kano oba oliawo naye tumusuubiza nti nze bampita kanoonya eno eggaali gy'afunye emwegasseeko egenda kumuwenjeza akalulu tubadde musajja omusajja ne olaba ali ku bunkenke omumwa twagusirisa kimanyi kye tusobola okukola yaŋŋamba neeyiweko amafuta ngene neetulisize ku poliisi nfe n'abasirikale nenkikola kyennyini ebintu biri ku likodi mwabiraba TV zaabiteekayo okitegeera so kaakati akimanyi kye tusobola okukola era tusaba muzeeyi oba anaatuyingiza mu security oba anaatuteeka mu SFC kuba katuulya twagala kumukolera kulaba nga eggwanga tuligattako fe ababadde bateekateeka okugamba eggwanga tulizimba ate tubadde tuzimbulula lizimbulule so tumusaba omukulembeze w'eggwanga abeeko waatunyiga tukole naye ne twebaza omukyala Jennifer Fulufiga eyayingira mu nsonga zino Jeno muzeeyi tukusaba mu promotion alina kuba na saba minister kubanga okuva we yayingira mu nsonga zaawedde omukyala ono namukubira luzira essimu ng'ennaku etuyonka nga tumugamba Kyagulanyi ng'atufudde olusuku tuyambe omukulembeze w'eggwanga tuyambe n'agamba abaana mwenja kutereera muli bweru so yakituukiriza naye kye tusaba ebirala tulaba nti bijja kuggwa twafunye eddembe twebaza ekyo eddembe lyenni simanyi nti ndi bweru ku kyembaddeko eruzira tubadde tusula abantu 104 simanyi nawe banyiga simu n'essimu sinnagifuna nze ensi gye ndimu ntambula na mwagifuna mutya era mwagijjawa essimu y'omukyalo ono twagifuna ku ssimu kuba tubadde tubeera eruzira nga tusaala ya rabbi nga tukaabirira Allah atusaasire rabbana atakabbal minna innaka anta samiul alim atusaasire Allah atujje mu nnyanga gye yatusuulamu twali tuli awo omukyalo ono yali aweereza pulogulaamu ng'agaba ssente za ggulo agamba nti munnange gavumenti yataddeyo ssente za ggulo ne tumulaba ng'agamba nti bannange abaagala okufuna ssente za ggulo nti ennamba yange yiyo awo kwe twafunira essimu eyo tetwamanya nti oba oli awo Katonda yali ayagala tuyisa mu ssimu eyo kulaba nga tufuna omukyalo ono abasibe bangi eruzira bawokinga pulogulaamu eyo ya Jennifer Fulufiga naye abasibe bagiwandiika naye nga tugiwandiika ennamba ezimu nga tuzimiisinga twagiwandiika ne Muganza n'abasibe abalala kuba wali abasibe bangi abakwetaaga eruzira okubeera ng'obayambako nsinzira nensaba ne pulezidenti ayongera asonyiwe abantu bali mu makomera tebalina misango abamu myaka 8 bali eyo kooti tezibatambuza abantu bali eyo bafiirayo abantu bali eyo mu kkomera bafiirayo abalala kooti tezibayita naye ng'abantu abamu emisango tebagirina nze nsaba wateekebwewo enteekateeka ey'okubeera nga pulezidenti asonyiwa abasibe oba buli mwaka ng'asonyiwa baasonyiwa kubanga mu butuufu ekiri mu kkomera saali yagadde muntu yenna musiba ku kyenda byeruzira saali yagadde muntu era abavubuka abateekateeka okuyingira mu bikolwa by'effujjo mbalabula temumanyi kye mwagala temumanyi kintu kye muli mu kuyingirira bagamba abantu mwabaliddemu olwo kijambo olina kyogamba katalekeka anaina akatalekeka betwaliddemu olukwe bo bagende nabo mukomera babeereyoko bagambe nti twabaliddemu olukwe wanki wabo tewali asola beera yadde wiiki 2 naffe batulyamu olukwe kuba twalumba ne batalumba musajja agamba nnumbe nti lumba n'ogenda n'olumba ate ye n'atajja batusibye tebataddewo gundi yonna etulaga nti naffe bagenda tulwanirako ekitegeeza fefe kaffe twalumba okuvuunika gavumenti bo ne basigala nga basigale bo ne bafunisa bakazi baffe embuto ne babazaalamu abaana bagenda babuuza ebibuuzo ndowooza alina ekibuuzo akibuuze ekyanza kyenjagala kubuuza abantu bangi abali eyo abalowooza nti mukakiddwa muweereddwa ssente olw'okuba nti nze ndi wano nze nsi ekimanyi yonna nti ni muwagizi wa President Museveni era ndi muwagizi wa President Museveni mwankubira essimu nengezaako okubayamba era sajja luzira lwakwewala kugamba nti mbawadde ssente mboba mbaguze mboba nkoze eki okay. Omunnayuganda alaba asobola olowooza nti muguliddwa mukakiddwa oba muweereddwa ssente okwogera bye mwogera ani asobola okutangaaza ku ekyo nze nga muwanguzi Pawulo saakakibwa wabula okumala okubeera mu busibe ne bunyigiriza ne famire yange nedaba nga ezze mu kubonabona gye nali ntuusiza ku mulembe ng'ate yezze wansi nze natandika n'okwegayirira kooti nzikirize
okiza naye ng'omusango ogumanyi wagukola nagukola kubanga nali musajja ayagala okujjako President Museveni ekyo nkyogera si kirumamu mbadde ne komanda wammwe A1 nangamba nti babatumanga emitwe gy'abantu mutema abantu emitwe ate bagambe nti gavumenti yegitemye bakadde bange ensonga ezo zonna zaali nti twali tulagiddwa ekyokukola naye olw'okuba nti embeera yaliwo nti mukama waffe pulezidenti w'eggwanga yateekateeka security n'agiteekateeka mu mbeera ennungi buli kimu kyakola ki kyagaanibwa tekyatuukirira nga bwe kyali kipulaningiddwa ekyokubiri ku kyo nsaba baganda bange nti embeera eno gye tulimu yonna tebeerayo munnayuganda yenna addamu kwetaba mu kintu kyonna tugoberere enkola entuufu naddala nga muzeeyi kati ali mu kuyamba abantu mu 4 ekamodo eyambye abavubuka bangi mbadde mugobereranga era nsaba naffe kyennyini gyekkubo lye tubatambuliramu so baganda bange abavubuka mwenna abakyali n'abakadde tugoberere gavumenti eno tusobole okugenda mu maaso tukulaakulane omuntu ali eyo waba akulaba n'alowooza nti mukakiddwa kwogera bye mwogera oba muguliddwa omugamba ki baganda bange teriiyo omuntu yenna yaguliddwa essimu eno fo twagikuba n'essaanya tulyoke tugateko bannaffe full figure ebbanga lye lyonna tumaze tumukubiranga ne osi atwetamiddwa mu ofiisi ye era baatuuka n'okutubaaninga okuba ku ssimu ye lwakintu ekintu nga tugifudde bize buli ssaawa neera mukyalo ono yagaana okulinnya eruzira emakushoni bay ffe bennyini tubadde twerwanangako n'obusente bwaffe obutono ne tuyiye engeri gye tusobola okukola ki okubeerawo so full figure talinyaako kigere nti abo baatuleetedde ssente ng'abantu bwe babifulumya nti baatuwa obukadde 2 tewaliwo alina 10 n'okuvaayo kwennyini mukadde waffe mwannyinaffe full figure ffe ababadde emakushoni bay twazze ku boda ne tulyoka atusasulira boda so kati omuntu eyafuna emiliyoni 2 yandibadde ng'afaana bw'atyo era ebintu ebyo bawaayiriza ne A1 waffe nti baamuwa miliyoni 8 musajja wattu lw'atalina bamugamba nga bwe yaggula arcade mu kibuga gy'atalina kitegedde so ebigambo bino those are allegations tezirina wezikwataganirako era tewali alina 10 twandibadde nga tulina ssente ezo twandibadde tulajana ate mukama waffe pulezidenti otuyite tuku meeting tusinkane twogere naawe ng'abantu va ku ŋŋambo za iggwanga tulina ebyama bye twagala okwogera ne pulezidenti missioni zonna tujja zikubuulira for security purpose tetujja kubiwa ku mpewo kati twetaagayo meeting yaffe eri security mwangambe abamu mwagenzeko ku kitebe nemugombaganyizibwa ekitebe kyammwe ekya Nuupu njagala munnayuganda ali eyo omutangaazo mulage nti tokakiddwa oba nti tebagame kuyingira kibiina kyawe aba Nuupu balinga sitaani bajja kunyaga kubba na kutta twagenze ku kitebe abantu betubeeredde mu busibe ebbanga eryo lyonna nga batulimba bajja labirira famire zaffe tugumireyo ne batabaako nakye batuwaayo wadde ne batugamba tebaagalawo bantu ne bagaana n'otuggulira ne takisi gye twajjiddemu gye twapangisiza basasule ssente ne bagaana ozisasula era ffe twakozesa obusente obwa transport prison bwe yatuwadde emitwalo 2 ne tusasula emmotoka neddayo aba Nuupu bantu bazibu nnyo ffe aba bakoledde ebyo byonna ne tubabeererawo ku lwabwe nandagira genda ku luguudo wali tiyagaaso wali amasasi genda okuma ekipiira genda okole kino genda okole kino byonna ne tubikola ne batasiima n'asigala ng'agamba abaana abo beesudde mu kufa omuntu yeesudde mu kufa baba bamutadde yeesudde mu kufa yo yasigadde mukomera kuba mukomera tebeereka essaawa zino beebase dda mukomera mwebakira ku kiragiro bafuwa wiso bakusange ng'otunula bafuwa wiso ey'okunaaba nako bakufuuyira wiso kati wowe kukuyitako tolina kunaaba nabafuwa wiso y'okulya olina okulya yagalagaana kati so ye mukuluzaako yagenda yamalayo bumazi wiiki bamugamba batusaze enviri tetukutwala mu kooti yayangwa misinde ye teyagondera pulezidenti Museveni teyagondera biragiro bye yandisaze enviri kubanga kiragiro kya pulezidenti omusibe alina oba omuyonjo aveeyo n'ebyo ebiviiri bye
yavaayo abisaze. So abatugamba ntwaweereddwa wadde sente ze sinaweebwa wadde n'ekikumi, sinaweebwa wadde olwataano era sirina wadde ekikumi. Nange wano wendi ndi mwavu, nsuzibwa obusuzibwa, nsula wa ssenga wange, sirina wadde ekikumi, sirina wadde ki. Era nsaba Pulezidenti Museveni atulabemu nnyo kubanga ye ly'essuubi lyaffe gwe tusuubiramu entandikwa yonna. Amiina. abasinga tubakulisayo mwenna baganda baffe okuba nti mwavuddeyo. Abasinga abamu ono ntuusa onnangamba badde akeeranga ku makya kulaba show yaffe ku TV BBS ono Sanya. Ekisookera ddala mwabaddeko n'omukyala eyahayaliitinga nnyo amawulire bamuyita Olivia Lutaaya, yavuddeyo nammwe olunaku ndowooza ogw'eggulo. Mu nteekateeka eno bw'oyogera nti mwazza emisango ate n'Olivia Lutaaya yali mu misango egyo, Pulezidenti yabasonyiye ku lw'emisango egyo, ye nga tetumulaba mu nteekateeka eno. Ensonga ya Olivia Lutaaya mu Busiraamu tugamba nti waliwo hadiisi y'omubaka egamba nti manira aminkum munkara, egamba nti ayatul munafiku thalathatun, obubonero kwolabira omunnanfuusi buba busatu. Naye omumanyi omu yagamba nti obubonero obwo obusatu bwonna tobulinda kuggwayo, kabi tukuzuulamu akabonero kamu tukukakasaako obunnanfuusi. Yagamba nti ayatul munafiku thalathatun, obubonero obulaga obunnanfuusi bw'omuntu buli busatu. Akasooka idha haddatha kadhaban, bw'atandika okwogera ebigambo bye ateekamu ebyobulimba. Akokubiri ne kagamba nti wa idha waada akhlafa, bw'alagaana endagaano agyawukanako. Akokusatu ne kagamba nti wa idha utumina khanan, omuntu bw'ateresebwa akumpanya. Kakati Olivia Lutaaya yagudde mu kabonero akokubiri akokulagaana n'akubeera nti yavudde ku ndagaano, kubanga bwe twali tuli mu kkomera embeera ng'etutabudde ffenna twagatta obwongo ne tugaa nti mu butuufu ebintu bye tukyuseemu mu mpaaba y'omusango. Ebintu Yesu tubadde tubyegaana nga tuwagirwa Kyagulanyi, bw'ajja ku kkooti bw'ateekawo ebbugumu wagaa nti bana mubyegaane. Ne tugamba naye kakati ebintu nammwe mumanyi kye twakola. Abasirikale twali tubalumba, Olivia Lutaaya oyo ye mwennyini ye yatuukirwako ne ssente. Ekikola kye yakoze n'agenda ku Nuupu agamba baamukaka, ekyo tekimuwonya. Era njagala okugamba Lutaaya nti ekyo tekikuwonya, kubanga wafulumye mu kkomera nga oli kulimino, emisango wagizza. So nze kyenkusaba obeere quiet, osirike ogondere gavumenti, kubanga saali yagadde ate ebizibu ebirala oluusi bye tubaddemu ate oyongere okubiwakula, kubanga ebintu bye twakola obimanyi. So ekyokuba nti talabika wano Olivia Lutaaya, nategeddeko nti abanuupu omuli Lubongoya ne bannaaba bagenze ne bamuvumbagattira ku kkomera ne bamuteeka mu moloka, ndowooza baame engeri nga gy'abadde stressed. Ekkomera mulimanyi omuntu oba wakalifuluma oba tomanyi wootandikira, naye oba oli awo naye ajja kukitegeera. Baayagadde kumwogeza boogeza muteeka mu byamawulire, naye nga naye ekituufu abadde akimanyi. Njagala okwongerezako ku kintu ky'omukyala Olivia Lutaaya. Nze kennyini bano nga bamaze okumpita, bwe nagaana ogenda eruza nagenda ku kkooti ey'amagye. Mu bantu be nayogera nabo nga banneegayirira nga bansaba njogereko ne Pulezidenti Museveni abasonyiwe, Olivia Lutaaya y'omu ku be nayogera nabo, era ng'akaaba nnyo ng'agamba kituufu. In fact ye yaŋŋamba emisango baagizza n'ono, beekumako amafuta ne balumba poliisi yaabwe eyo ey'Ennaggalama, bookye abasirikale nabo beeyokye ne poliisi bagyokye. Ye kennyini nanga naye nkwegaye n'omwana wange simanyi, kati namuleka wa myaka 4, simanyi bwafaanana. Kyankwatako nnyo nga mukyala munnange nanga ye kennyini Olivia nanga Bobi Wine yatubuzaabuza, abantu batubuza, banabefuzi batulimbalimba, babadde bansasulira ennyumba mbu ono mubaka wa Makinde yasasula Nyeko Derrick yabadde amusasula ennyumba mitwalo 15-13 gye gimutawaanya. Nalwana nnyo okulaba ng'afuluma, naye neewunza nnyo we yavuddeyo. Yagambye mu Balamu yagenda eruzira n'amukaka n'amugamba akkiriza emisango gy'atamanyi. Ntuuse okumulabula, nze ebyange byali biri ku likodi, wadde nali ku kkooti y'amagye naye nali ndikodinga. Bye waŋŋamba nina vidiyo, nina n'ebifaananyi, era wannyambye nnyo n'otanjogerako, kubanga nze ebyange biggwera mu mateeka.
era walose n'owayiriza oyo balamu naye singa bagambye mbu nakkaka oba nakugambako mbadde njjayo bukakafu bwange vidiyo ne audio biwaneegayirira okulaba nga njogera n'omukulembeze w'eggwanga osobole okuteebwa n'olwekyo nti omuntu munafuusa abeera mubi omuntu ava ku kintu kye muba mwogedde oba kye mwogeddeko kubanga bwali bwongo wawe Katonda yabaweereza ekisa ekyokumanya n'okutegeera nti twakola ensobi era ensobi zaffe ze zitubonyabonya okutuuka wano eddembe pulezidenti w'eggwanga lye yatuwa tetulikosezza bulungi kulaba nga twajja mu bwavu ne bye tukoza ate bye tulinawo kuba bonna bano abali wano tekwaliko mwavu ono musawo mulamba oli dokita mulamba kijja magamba yali akola oli mwana ali musuubuzi alina amaduuka 3 yani oyo mwana wise abantu bangi abamu bangi wano tebazze mu mawulire tebali mu kamera naye bwe bali wano bali around obulumi bwe balina obusungu abalabaka ababukaabi ewano yakaaba bukaabi according ku kibamutuma ngambye bamutumanga mitwe gy'abantu wamutumanga abantu 2,000 nga yabayiwa mu Kampala wamugamba nga nti business z'abano ziggalwe abasuubuzi ne kuggulawo nga ye kyakola nangamba nabo bennyine bakimanyi kyasobola okukola era bamanyi kyali era obusungu bwalina tasobola kutuna mu kamera waliwo atuna bwataakaba bukaabi munyiivu olwebyo bye bamukozesa emitwe gy'abantu gye bamutumanga nga bamutumanga emitwe mugende muteme bano balowooza nti gavumenti yebikola America esobola okugamba nti gavumenti yebikola balina ebintu bingi bagala bigamba mukulembeze w'eggwanga olwa security beeraliikirivu nti bakomyewo nabali bamanyi kye basobola okukola naye beeraliikirivu nti nabali basobola bakolako obulumbaganyi era ntwala okulabula abantu abaleeyo temwetantala okukola kuba n'abaana obulumbaganyi beetegerera mubamanyi kye basobola okukola kubanga nabo tolowooza nti nno batudde butuuzi era baagala okuba n'eddembe lyabwe nga bannansi okutambula nga balina freedom yensonga lwaki baayogera bye baakola basobole okufuna eddembe lyabwe nebaza omukulembeze w'eggwanga ak'ensuso nebaza baminisita bonna nebaza bagenero bonna abamagye sijja kumenya ani naye nebaza bagenero bonna nebaza nnyo General Sale Musale natuukako ne mugambako ensonga eno era musaba asinkane ku baana bano nebaza General David Muwoozi namutuukako era ne mugamba ku nsonga eno ensonga y'abaana bye bagingamba tewali office gya munene gye ntituuseemu okulaba nga abaana bano basobola okufuna eddembe lyabwe bakomewo mu bantu abaana bano baali bakatogerezi 3 abaana bano tebaasibwa lwa bya bufuzi abaana bano baasibwa olw'emisango egy'obutujju gye baakolanga nga woowulidde okweteekako amafuta n'owekya poliisi namba ne bakolera bibbomu mu mafuta n'omusenyu gy'emisango egy'abasibibwa tebaasibibwa lwa bifuzi mu Uganda mutulaka tetulinamu na political polisona naye lwakuba gwe mukikozesa ne mukyogera nti buli abeera ku sayidi endala abeera takkiriziganya na gavumenti eri mu buyinza abantu bangi abali ku opposition abatakkiriziganya na gavumenti eri mu buyinza naye balina eddembe lyabwe singa bakoze structures zaabwe entuufu ne batambuza opposition yaabwe nga tebalimbaganya eddembe lya muntu mulala mukimanyi bulungi bano abaana batukubanga ne batwambula engoye kuliko nange abanyambula wano olugoye lwa kyenvu nga kye babatuma genda omwambule genda mukube ensingo babimanyi babyogedde n'olwekyo tewali yabakase tetubasindikiza nti bakyuke bategeera balina eddembe lyabwe okwesalirawo nga ssemateeka babagamba naye nga womanyi nti nno eggwanga lirina amateeka n'omukulembeze omulungi ow'ekisa omuzadde father of the nation oluvannyuma lwa kooti okumanga basalidde emisango okusinziira ku misango gyabwe gye baali bazizza babawa kibayita pre-bargain babawa pre-bargain babasalirako ebbanga lye bamaze mu kkomera n'ebbanga lye badde babuzaayo eddene naye okubanga ebbanga eyo tebalimazeeyo ssemateeka w'eggwanga ewa pulezidenti w'eggwanga obuyinza okubanga asonyiwa okuba n'ekisa okubanga addiramu abo be nasabira basonyiyibwe nga muzayi maze obba mwawulira be bano abaana abateeddwa abaana bangi bali abaana nga 25 waliwo 19 n'abaana abaliwo n'abaana abali embaale babadde batuuse bo badduse buddusi kiwalazima abalala tebamanyi bwe tubalagirira nti mutusange wano Kampala bamusanze yakyuka aliko ebizimbe n'olwekyo bwe bali na wano bwe bali bannyini bo tebamanyiiwo n'olwekyo nebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga nebaza prime minister nebaza speaker wa parliament nebaza bagenero bonna nebaza ebitongole byonna nebaza n'okubanga muzeeyi asobodde okufuna mutima n'asonyiwa abaana bano kubanga yanyiiga nnyo okulaba nga eggwanga bali damejinga eddembe lyabawadde tebalikozesa nga balina oddikozesa nkubira bannayuganda omulanga mwenna abali mu byobufuzi n'abasuubira biyingira
noonya ebyobufuzi mu mikono emituufu mu ddembe osobola okubeera Faison ng'oli mu ddembe osobola okuwagira ekibiina kyonna ky'owagidde nga tolina gw'onyigiriza osobola okuwagira ekibiina kyonna ky'oyagala ng'ate toyonoonye butonde bwansi oba tokyalinze bantu banno kubanga tuli bannayuganda abagala Uganda ennungi ate era ne Bayibuli etugamba nti muwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bukulu eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda. Bayibuli eyogera mu ngero 11 egamba nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi naye zimusanzo yagobera ebitalina makulu abulidde okumanya n'okutegeera. N'olwekyo bannayuganda mbasaba tugoberere ebirungi ebisobola okugatta ku nsi yaffe n'ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso ate twagala ennyo jjajja mwami President Museveni Father of the Nation kuba akyasoba ne 2026 akomawo ku ballot paper mbasaba mumulabiranga ddala Muzeeyi Museveni w'enkofiira. Thank you so much. Abaami bano bakunyonyole ne bagamba ne bwe bayi tebamanyiiwo tebalina kye batandikirako ne transport yennyini abatwala tebamuyina abamu ab'embaale abalaba mu Kampala abalaba bajja mu bitundu ebyenjawulo bakinyonyodde bulungi ne bakyogera ne bagamba kyonna bakubira pulezidenti w'eggwanga Omulanga eyabasonyiye era basaba ne wakati balina we batuukira kubanga tebakyalina maka abakyala babawasa abaana bagenda bazadde baba abamu baafa abalala tebalina we batandikira kyovula basaba abalala obwongo bulwadde bakyali mu ttokya balidde enkoko ne bafuna embiro bayidde chipusi embuto ne zitabuka n'olwekyo basaba at least batwaliweko ekyankwanzi ku institute eyo mugimanyi bulungi psychologically basobole okusoma okulaba nti mindset change at least mentally babeera bavaayo nga balina newekaba kakosi katonotono babeera ate nga balina kye bayizeeyo so ono kakyeyogerera. Mbadde ntegeeza nti teri nsuubiza Pulezidenti Museveni nti tewaliyo omuntu agenda kutabangula mirembe gye yaleeta. Ffe abaali ebabegawo okwekalakaasa kwa 2020 tumusuubiza nti tuteredde tusaba atubudaabude. Kyenjagala okumugamba emirembe Muzeeyi gye yaleeta mu 86 Kyagulanyi gy'ayimirirako n'akikinala ku Museveni n'ayagala okumuvuma nti agende ng'asula magere mu nnyumba etemyanga omuntu n'agamba nti gavumenti eveeko. Egyo emirembe Muzeeyi gye waleeta gye tugenda okukuuma. Nkusuubiza nti ffe ababadde batabangula emirembe era nga twali tumaliridde nti na ogende nga tulowooza bintu bya ddala naye nga twagenda okuzuula nti abasajja ate bo balya kasente bajja eyo era mutuufu singa wali Muzeeyi ng'oli musajja wa lugambo mutuufu twalirabe ku byama ebimu ebifa mu State House. So tukusuubiza nti teriyo omuntu agenda kutabangula mirembe gye waleeta kuno. Ekibuuzo ekisembayo awo Saanya wennyini awooli tugambe mbu embaga ze mbadde mulaba ku TV kuba babadde ogamba mubadde mulaba embaga empitirivu ku TV ey'omuwaadi nga mulaba embaga be mwaleka eno bali mu mbaga tugambe ze z'abanyiizizza ne mugamba kamusale eddiiro. Ekimu ku kyatuwaliriza tukkirize omusango guno ekirala ate mbadde nkyerabidde nti abantu abamu baatunenya nti tuli bakatengo nti tetulina lo naye omuntu njagala otebereza abaze mukomera emyaka 4 teyeebaka na mukazi njagala ontebereze embeera gy'ayinza okuyitamu tubadde tusulanga omutwe oguteeka mu kabina ka munno nga tusula kagongo ku kagongo teri kyatwewuunyisa leero tusazeewo tukkirize emisango baakuba akakebe kati ya gasi Edi Mutwe ye yatuviirako tukkirize emisango kubeera nga bamukasukira akakebe kati ya gasi naye ennyama gy'ayina ennene nadduka ng'ataasa bulamu waaba yadduka akakebe kati ya gasi ne kamuddusa omusajja bw'atyo n'alekawo mukama we ne bamukuba kaakati ffe agamba atya nti emyaka 4 twalibadde tusika omuguwa ne gavumenti. Twebaza gavumenti tetulina buzibu na gavumenti tusaba etutwale nga baana. Ekyo kyekimu ku kyatuwaliriza ne tugamba nti abasajja buli omu ataasa bulamu bannange bino bibadde bya bulamu buno bulamu bwe tubadde tutaasa. Besigye abadde mu kkomera ennaku 3 ako nakawugeddeko naye nalabye ku buli kika kya kitongole nga kijja ne kimulaba naye nga ffe Luzira gye tubadde era twebaza abakulu abakulira ekkomera be babadde batulabirira nga batuleetera kaddayate osinakyusa nagamba katubaleetere ku muwoga abasibe katubaleetere ku lumonde tubadde tulya kawunga ka prison era ejja enkoko gye nalidde byonna byayise mbuyisi
sina emmere gye mbadde mmanyidde kabadde kawunga kali akalimu ebikongoliro nga kenteeka mu lubuto naye bwe nataddemu emmere y'ensi byonna byayise mbuyisi. So twebaza gavumenti okutuwa ekisonyiwo, tuli basanyufu wadde ng'embeera gye tulimu oba oli awo tennatereera tukyasitwagolinga, naye twebaza okuba nti twafunye eddembe lyaffe. Oba oli awo tubadde tuyingira ssaawa 9 mu kkomera, kati essaawa eno twalibadde twebase. Ate okwebaka musango, bw'ozuukuka ekiro nti otulo tumbuze guba musango, lwaki ozuukuse? Bw'oteebaka nti ate nagwo musango. Kwegamba ekkomera omuntu ayinza okugamba obeereyo aba mubi nnyo. So twebaza Pulezidenti yatuwuliriza, simanyi muntu yateekateeka kkomera yagamba nti mu butuufu omuntu w'omusibira wano atereera. Ekkomera bbi siryagaliza mwana wa muntu kulibeeramu. Naye mwateredde. Mwategedde pulezidenti w'eggwanga omutuufu. Babuuze bategedde pulezidenti omutuufu w'eggwanga. Kwani? Pulezidenti omutuufu omumanyi. Naye gano bafunira abakazi. Ng'ani abafunira abakazi. Ama mwanyi akaterekeka. Pulezidenti omutuufu wamutegedde. Namutegedde. Twategedde pulezidenti omutuufu. Pulezidenti omutuufu byakola twabitegedde. Kuba pulezidenti yalagidde nti tetusula mu kkomera ku lunaku olwo era ne tuvaayo. So Bobi Wine lekera okufera abantu nti oli pulezidenti. Genda onywe enjagayo gwe kulembera abanywi ba ghetto. Togera kulembera ggwanga. Bobi Wine agenda kulembera aba ghetto oba alima enjaga ye gavumenti emuwe layisinsi ey'okulima enjaga. Ayenywera enjaga yekyere. Kuba era nze ghetto youth nange nnyini saanya nange njagala kubeera ghetto youth, njagala kuleeta abantu mbatwalire muzeeyi mbere nga mbalokola abaana mbajje mu bintu eby'effujjo. Njagala muzeeyi kulaba nga musendera abaana bonna mbere nga mbibajjamu. Ye chansi yokka gye njagala. Njagala kumukwatako mu ngalo muzeeyi, njagala kukwatako mu ngalo. Nkwebaza eddembe lye watuleetera muzeeyi, njagala kukulabako muzeeyi, sikulabangako bukyanzaalibwa. Ne olaba mbadde nsoganya mbadde njagala kukulabako muzeeyi. Njagala muzeeyi nkulabeko, father of the nation, akulembedde eggwanga lino nkutunuleko bwe nti muzeeyi. Kye njagala kyokka muzeeyi ne wootampa ekintu kyonna ne nkulabako muzeeyi ne nkutunulako kijja kuba kimmala. Nze sipimika ndi wa ttabbo. Kirimaanyi. Ekisooka bwensuubiza ntuukiriza. Ate enkola ekyo kyensobola. Siyingira mu kintu nga tekijja kuggwa because mmanyi kyenkola. That's why nkugamba nti I'm a specialist. Some people abamu bandabanga wa bulijjo. But I'm not a common. I'm not a common. Olunaku lw'olitegeera lw'olinoonya. Olunaku lw'oliyagala okundaba ng'olina ekizibu b'ensonga. Lw'olitegeera nti siri common. Lw'oliba ne sister wo ng'oyagala muyambe somewhere oba brother oba mama wo. Lw'olitegeera nti siri common ate I'm not a simple. So n'olwekyo nze neebaza pulezidenti w'eggwanga olw'okuba nti yanzikiririzaamu. Mwebaza olw'omulimu gwe yampa nti ngukola njagala because Uganda is my country. Ekyokusatu mmanyi kyenkola. That's why nkugamba nti simala gaduma. Bwe mbadde njogera mbagambye abaana bwe bampita eruzira nagenda okugenda eruzira why? Nasooka kola investigation era nagenda mu kkooti ey'amagye gye baali. Era nentandika okukola omulimu gwange. Bwe natandika okukola omulimu gwange still ngukoze paka abaana lwe bafulumye. Kati kunze nabo abagamba ani abalimba. So nebaza omukulembeze gwange okuba nga mpulira. Ripooti zange aziddamu, eddoboozi lyange aliddamu, bwe mwagala mulaba era bwe mukubira mufuna. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo olwekyo era nebaza Katonda olwekyo olw'okuba nga mukama wange ampuliriramu ate era amanyi nti ndi ku ground kyenkola nkimanyi. Bw'oba oyagala otegeera nti nno ndi wa ttabbo. I'm a family mother. You wait. For my boy. You wait for my boy. Your boy alien skin? Of course. Okay, abatumidde mwenna eggwanga lyonna mbadde olwaleero today is Saturday but I'm president advisor. I'm supposed to be there. Nsobola otuuka gw'otatuuka. Mbaddeyo alien skin abatumidde musanyufu. Lwakuba nti alina ennaku ya Joram. Naye bannayuganda bonna abamwagala abatumidde. Just a time. Echa alien. Alien abatumidde mbadde nayo lunaku lwaleero lwa mukaaga naye ng'egye nina CV ndi mwabuzi wa president.
mba nsobola okutuuka awantu singa mba nsobodde okutuukawo according to my CV mbaddeko naye olwaleero nga munakuwavu olw'omwana we yamufuddeko n'ate nga musanyufu era eggwanga lyonna era yebaza bannayuganda bonna abamubeereddewo n'abalina kye bamwogerako. I'm a Fangon mother. You just wait a minute. It's must. Of course. Why not? But my boy, it's must. Mbasekerera se bafuga eggwanga lino ate tebamanyi mateeka tugamanyi tumanyi amateeka bagakola tumanyi constitution y'eggwanga kyekola era tusinzira mu ssemateeka okukola okubanga tulambika emisango gye bazizze n'okumanya okugiwoza. Nebaza baloya bange nahabwe Erigon Company Lutalo okubanga bamanyi kye bakola because bali specialist ate balina experience siba upcoming siba amateur siba sololana bamanyi ekyokola. That's why olaba nti ne aji mwali mulinda nnaku ndala ate ne mulaba ndala because bo bali bamaze okola nti musango gujja kwagwa high court. Karate, what about my boy? So I think you just wait a minute. So alien skin to mulinde D. You just a minute. Just a minute. I say a minute. Before the 9th. Yeah, exactly. Waliwo abeebuuza nti wali mukwano gwa Sipapa ne Sipapa yenga ebyo tubikola. Sipapa ngendayo mulabako nnyo mu bantu be nasabira okufuluma kwaliko omwami gwe batasebufu Muhammadi era naye ali kupendinga agenda kufuluma. Sipapa nayogerako naye there is something behind. Ye kenyini ng'omuntu. So thank you so much. Mbagala nnyo. Akasembayo. No. Okay.